emanyidwa nga Wonderboy UG omulimu gw'okola ogw'okusubscribinga gutusuza tetwebase buli kadde nga tutakula emitwe gyaffe kunoonyeza amawulire agabeera gaakaggwawo mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda nabwe kityo essaawa za leero ndeese amawulire gano ga entertainment nga gakwata ku bufumbo bw'aba celebrities olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku story ya Rabadaba njagala tutunuulire ku story ya Kabako okuva lwe baafuna obufumbo mukimanyi bulungi nnyo juzi wano omukulu Rabadaba yavaayo na-introducinga oba nayanjula omukyala we mu lwatu ngero n'omukyala ye Maggie mumumanyi bulungi Maggie yali mukyala w'omugenzi AK47 so tewaiseewo myezi mingi omukyala ono Maggie ali lubuto lockdown y'abantu no bamuggyemu ebibala asi Maggie yekka bwe wetegereza aba celebrities abagenze maaso n'okufuna obufumbo mu nnaku zino entonotono waliwo omukulu Kabako Makanaki so Kabako juzi wano recently waziti emikolo gyali mpijaawo naye yavaayo maaso n'agenda n'ayanjula mwana munne oluvannyuma lw'akabanga katini nnyo naye yavuddeyo olunaku olw'ejjo anamupostinga n'atugamba nti essaawa zino omukyalo owange bannanga ali buto banaye ba celebrities nga bagenda kuzaala jukira nti Vinka emabega kawo naye yavaayo n'akubawo ezzadde newankubadde yali yakakubawo ezzadde ne bamutwala eri okukola music ate n'alinnya abantu ku stage si bye byandeese buterevu so Winnie Nwagi mwambuuzizza abangi yafuna ddi olubuto banaye sigenda kubaddamu kibuuzo kya Winnie Nwagi simanyi ddi lwana afuna lubuto mundeke kale gwe kansooke nkuddemu eyambuuziza nti Rema Namakula ali lubuto Rema Namakula tali lubuto kyekituufu abangi mumulaba nga waliwo lwaposting ebifaananyi ng'alinga ali olubuto then oluvannyuma ne wayitawo emyezi ng'ebiri esatu nga tali mu kamera agenda okudda mu kamera nga Rema Namakula tabangako yadde lubuto so ne kijja kireetawo ebibuuzo nti Rema Namakula embuto mulimu lwabeerawo nti alina olubuto mulimu lwabeerawo nti talina lubuto so ekyo nakyo ne kibeerawo ne ansi entuufu gye nnyinza okuwa gwe yambuuziza nti Vicky Rema Namakula ali lubuto batali lubuto the fact is that Rema Namakula tali lubuto essaawa zino wabula bw'anaaba ali lubuto era nja kuvaayo bukolokolo mbere nga nkutegeeza nti munnange Rema Namakula yawase era ali lubuto ne as per now Rema Namakula ne Dr. Amza bakyanyumirwa bulamu newankubadde bangi abagenda maaso n'okubanga babakonjera so congratulations Kabako congratulations Rabadaba ne ba celebrities bangi abalina embuto n'omulala yambuuza luli ddala Vicky Nina Rosie yaliko olubuto before the introduction nga tena taking a place nembagamba Vicky mumuleke kumubuuza bingi abantu bano si abawe embuto naye nkuwaako ka analysis ne ka research akatini Nina Rosie tali lubuto ekyo kyembadde mulinzi okulira Nina Rosie tali lubuto bannange boba mpya bambi kwata bukwasi ku pencil subscribing ku mukutu guno baguyita Wonderboy UG jukira nti associated n'omukutu omulalo gwa YouTube baguyita Vic exclusive emikutu gino ebiri bwe gyegatta gikutuusako amawulire ageesigika eno tuteekayo story neri ne tuteekayo story ez'enjawulo akumiramu era egy'enjawulo so nja kusaba bambi awo ku description kwata bukwasi mu ekyo ekigambo ekiriko Vic exclusive kikutwala butereevu ku YouTube ya Vic exclusive eyo era nawo subscribingeko ojja kutandika okulaba amawulire ag'enjawulo side ne side. Thank you so much Vic Genius the songwriter I sign out.